Mukoto nga ndi ne munnange MC Magombe lawyer wa bannamwandu. naye sokoleke Magombe sikitegeera. Gwe sokoleke kya Magombe yawezezza Bannamwandu naye wabadde oyingidde mu kibiina ekyani wali okyegaana Bwagamba nti ali lubuto era bannamwandu. kasokola ate gwe lawyer nja kukuba Ate oli lubuto. gwonkaka okweyogera kyokka gwe obeera oyogenda tukakanga gwonkaka onteeka Bw'oba olubuto lw'omugenzi kano kajja omugenzi kunyumira waali. ate omanyi kimukisa mugenzi Bw'aba afudde bale bakazi baba yagamba temukakola ka rest in peace. kali tebakoogera naye ko bannamwandu tekakuvaako naavuddeyo mu kamera abannamwandu bawezeeko abaana 20 nga mulimu nange ow'olubuto. loya muwolereza wa bannamwandu sooka obuuzeeko mulabe wa Tronaz Media. abalabi ba Tronaz Media mbabuuzizzaako nnyo. Osaasire ne bannamwandu. Nsaasira bannamwandu. Ogenda babbize naye Mukama Katonda abagumye wendi nga looya era kigenda batulu. Tronaz Media kwe tuli mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga mwekumira ku mukutu. Kyakabi tubagamba nti mukulike eyo e Masaka okuziika. Tusaasira famire eyo wadde ekyali mu bulumi naye tubagamba nti mugume Katonda bw'aba asazeewo tewali tuyinza okusalawo ate ffe Katonda aba asazeewo. Naye nga mwongera okuguma maama tukugumya ab'eŋŋanda abaana ne bannamwandu abangi abayiika buli lunaku n'omwana oyo omuto ddala ow'emyezi 9 tumusaasira ate batya mwezi 9 omusajja nga okimanyi waliwo ne gwe yalese n'olubuto naye ajja mubadde kyannazaala kati wemuyembedde kuwa emyezi 9 ate oyo ow'olubuto temuukube mukube. Buuzaako mulabe wa Tronaz Media. Ndawo abadde pulaninga kuli ngowooza mbu bannankuba. Lubadde lukyali luto. Okay. Abalabi ba Tronaz Media mwenna mbabuuzaako temukola kyamaanyi abagyekuumirako mwenna mukola kyamaanyi nnyo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay. Mubeere awo nga mutulindiridde ebirungi byonna bijja lunaku tuleeta kapya twongerako bwongezi ku mukutu nga ndi ne munnange MC Magombe lawyer wa bannamwandu. naye sokoleke Magombe sikitegeera. Gwe sokoleke kya Magombe yawezezza bannamwandu naye wabadde oyingidde mu kibiina ekyani wali okyegaana. Bwagamba nti ali lubuto era bannamwandu. kasokola ate gwe lawyer nja kukuba ate oli lubuto. gwonkaka okweyogera kyokka gwe obeera oyogenda tukakanga gwonkaka onteeka bw'oba olubuto lw'omugenzi kano kajja kunyumira waali. ate omanyi kimukisa mugenzi bw'aba afudde bale bakazi baba yagamba temukakola ka rest in peace. kali tebakoogera naye ko bannamwandu tekakuvaako naavuddeyo mu kamera abannamwandu bawezeeko abaana 20 nga mulimu nange ow'olubuto. loya muwolereza wa bannamwandu sooka obuuzeeko mulabe wa Tronaz Media. abalabi ba Tronaz Media mbabuuzizzaako nnyo. Osaasire ne bannamwandu. Nsaasira bannamwandu. Ogenda babbize naye Mukama Katonda abagumye wendi nga looya era kigenda batulugunya era embeera yonna yonna mu kusoomoozebwa kyowulira nti kikukutteko kikusiza bubi bannange wendi bannamwandu temusirikireyo kugambe tompita nnamwandu naavuddeyoko mu kamera wandayeko mu mawulire ga bannamwandu. walangiridde dde olubuto lw'omugenzi. Mugenzi ki gwe wategedde nze mbika n'abatambula asigala nga mugenzi ng'atambula mulengera akannamwandu kakuluma ate ng'era oyagala byabufu gwenyambula ekitiibwa kyange kinyambulanga okozeseza buyinza yinza kiba okozeseza okunjijako ekitiibwa nze sikiwagira bano eddembe lyange okwogera kyesaagala kati naye nga jjukira lumu yagambako n'agamba nti olujja kuba olwo yagamba nti buli mukazi yenna olaba nenina yamutwalira okubeera nga amwetaaga kakati ke kaseera maama sijja kumwetaaga mpazi nga waliwo looyo omulala ndyeyogerako nti era nakyo kibalirwa mu kufa nti teri atajja kufa era bw'obanga omuntu bw'olina babaawo oba omwagala bwagazi oba ki ekyo kyo tekyewalika nti siribeerako nnamwandu okuleka nga ofudde mangu
nosooka naye okufa kwe Uganda kwenkutyako kuli kumu. Mukulu Ssegirinya abadde nga abaana be bameka n'omukyala we nga betumanyi Naggirinya naddala Naggirinya naye jyanna mu bwangu ddala wano okufa muntu yafa ne bamutwala ku kibiina ne bamutwala mu palamenti ne bamutwala e Gayaza kumutuusa e Masaka kapa baali wala banamwandu baali wala abakazi nabo batulekemu baali wala ate oluusi omuntu mbeera wamuzaalamu nga mwayawukana nga tebannakukubira simu kugamba yafudde ng'ositonnamanya nako nti ne gwe yasaagirako obusaagizi nti nkwagala naye kati namwandu nga byalina byakujasiti nga bw'omanyi nti ye yali musajja w'amasaala okimanyi nti olwokuba yamukoonako namugamba onyirira kati ye naye namwandu luno olubuto twalufuna tugenze mulaba mu olwamulaba oli omusajja abadde n'ama abakazi tweyaziza nnyo okunoonya ebitiibwa mu bubi kukuba kunoonya ebitiibwa mu bubi naye mugenda kuswala nga bakebedde gundi nga bakebedde DNA ng'omwana w'emyezi 9 wa Ssegirinya mpozi nga ebyuma birabye bubi abadde ayimuka n'agirabiramu ngadde engulu kyenkakasa ku musajja kye yalaajanira ng'amaze okutuukibwako obuzibu busajja yagamba kati n'obusajja tebugenda kikyakola ng'amugezesa ng'olaba tebukyakola bannange ye ne vidiyo ng'abutaddewo mu tebukyakola nga ye kennyini alaajana lwaki mukazi we se yavaayo n'agamba tebukyakola kati ate mukazi we ye awulira obulimu n'osinga nnyini bwo ati alwadde bwa mukazi ate buba bwa Ssegirinya nsobola nze buwaayiriza nekugamba obulero bulwadde kati gwe nambuwaayiriza buwaayiriza kati gwe omukazi tolina bujulizi olaye nembata ngenda gikuba ekitegeeza ne Ssegirinya yawaayiriza obusajja bate muwakanya abaana ye yali mu bulumi yali tawaayiriza kati gwe kyogamba omukazi yandivuddeyo n'atukakasa n'akakasa nti tebukyakola sobola okwekyangira obwekyangizi nembuwaayiriza okumanya bwali bukola bwalese n'omwana ow'emyezi 9 bwafudde buli taratibu oyo ow'emyezi 9 etagakebera mutwe bamukebera omutwe omwana omuzadde maama oba anyumirwa kitiibwa kya namwandu nange mugenda kwogera oyo namwandu ow'emyezi 9 byomukebera omutwe ezo bikolako emyezi 9 Ssegirinya kitanda amaze emyaka emeka Ssegirinya alwalidde emyaka ng'ebiri nga mulwadde naye nga tanagenda ku kitanda ngamba wabeeredde ku kitanda abadde on and off awo wabeeredde ono awo akubye bakubye awo speed lwaki muwaayiriza omugenzi abakazi era ffe tuwaayiriza mwe mumwesiba kufe bwe abasajja tetusobola kukiza nze mmanyi ekituuka ku bulenzi buno buba bulumi bw'amaanyi kakati mwaba takimanyi mwe mugamba obadde bugira ne bukola nogamba omanyi obuwaayiriza yabuwaayirizanga nga bwadde eri nga bulaba bajja nkutumiddeko ne nkusaasirako musajja wattu yakubidde obucupa bwakulidde naye naawe bwakusinze obadde onoonya ki otijjukana nsinze naye yenyini naye akyeyogerera n'agamba nti gunsinze naguze emmeeza yange nandibadde ngenda nendaba ki nendaba gundi Spice Diana n'emmeeza Spice bakungubagira lwaki teyakungubagira eyo abantu abamu besawe bamukuba obucupa naye nga bambi beeyisa bubi katudde mu mazima omuntu abaza okungubagira munne lwaki oba omukuba obucupa omanyi otya oba Ssegirinya yali atudde awo ng'essanyu alabye ebbajjo bambi yeerekereza yagamba mukwano abadde mukwano gwe enkungubaga gye yali akungubaga eduula waliyo enkungubaga eduula n'etaduula so tubeera nga tuli mu kukungubaga tutunuulira buli omu oli atunudde atya atudde atya yeeyisiza buli we mwatunanga mulaba atudde aduula osuulidde n'omukono tugaite olumiddwa nnyo ennumu okimanyi yanjawulo mulimu akaala mulimu atakaala omuntu akungubaga era olina otula neweewombeeka n'olagira ddala ennafuloga bannaye naye wabawo enkungubaga nga ye omusajja naye wakkuba yo vidiyo ebeeraga nti bamukubye naye akazindalo ne batandika omulimba bagenda kuwa bagamba nga bena naye ng'ofuwa kine bajjo ng'oyogeredde ku mizindaalo nga n'akawulira akaagala akogerereko naye banna abamu batuleke nedda ng'oyogeredde ku mizindaalo n'obookera bukezi ku makya n'ogamba nti leero ngenda siba ku muzindaalo agulayo akazindaalo bajjo promota n'obwakera ku makya n'agamba bateekeko ebyuma ze ngenda kwogerera ku muzindaalo ayogera naye ssebo ate nno ne bamukola ekintu nga bamaze okugumukwasa bagujjako
baguzaako kwegamba byonna byakulabisa bulabisa byonna byakuswaza buswaza abantu abamu kulinga okwanira emmere ku mayala mubaraka kireka emmere ku mukolo nga nedda nakitegeera nze nakizudde balowoozezza nti agenze kusaba kalulu Kawempe North tebalowoozezza kale nawe bandibadde kye balowoozezza naye bandimulese n'akungubaga ekyo kintu kitono nnyo ne kiggwa naye abaana bali beefuze omuntu yagamba etaliddamu abaafaaki abaliwo gwe nalabye eyalayidde abagenda ku lumbe lwa Katolubwama Muhammad Nsereko ateekateeka olumbe lw'omugenzi Katolubwama nga 17 omwezi ogujja nga 17 omwezi ogwokubiri naye yagambye nti abakozi b'effujjo mugezaako bano aba redi yajjayo n'omupiira nkugambye agenda nindaba liisa guno omupiira mugulye mugeza ne mujjayo Muhammad Nsereko era ate effujjo walijjeewa bali be bamuleetedde obusungu bwase neyewala kamera n'aseka naye agenza olaba yagamba olumba agenda dutegeka alubeereko yekka alubeereko ne famire n'abantu abalala ne famire ya Katolubwama olumbe balukolera kikoba luba lwakulaga bantu tono yaddidde mu bigero ono bw'omulagayo kati namulaga kika kyokka abaliwo be bamulaba munaasaasanya mawulire teri tteeka ligoba muntu ku kulumbe teririiyo naye wefujjo talina tteeka ligoba effujjo yaani ani wafujjo oyagala kubuuza ate ye yakola effujjo era Ahmed Nsereko webala effujjo lyotandise okukola nga n'olumbe terunabaawo yatandise tagenda okukola effujjo tamanyi ye agambye kati neetegese ajja yenna nze mwindi atandikiddewo okukola effujjo abasagamba gwe gundi tojja kuba abamanyi abeNUP be yabadde agamba yabagambye nti abeNUP temujja ng'asinziira ku ffujjo lyakoleddwa bye bakoze eri bakayanira omulambo Honorable Mpuuga NUP ani yakayanidde omulambo Mpuuga NUP nedda yabadde ajjanjaba omuntu bwekukukana ate NUP yakayanidde omulambo NUP Mpuuga ye yafudde ku mulambo naye saawa zino mwe mumulemesa badange mumanga mugira ate tediranga mubi n'omudde emabega n'okulembeza atali mubi olw'okuba atali mubi ogamba nti oyo waaye kakikazi bekiri yabadde abalaga kati n'oleka muzze luvannyuma ng'omuntu amaze kufa naye Mpuuga abaddewo ng'omuntu tannafa kati omugenzi ye bwe yasalirawo n'agamba nti nkolagana n'ekibiina kyange kugamba musinga omugenzi kati yaba okafudde mugenzi afudde byalama yali kozi baga omugenzi teyesalirawo mu kyemwavudde mwagala mmwe Bampuuga musalewo ebyammwe anti yabaddewo nnyo tola nti no ne famire yamulabisiza omuntu okufa nga munabyabufuzi nga alina ekibiina n'alaama famire ye kijijjako eddembe lyayo ne maama n'atukoddeegayirira wabawo okugobererwa omugenzi yalaama ki so bw'aba nga kyeyalaama kyekiri mu kutambula nammwe famire kuba omugenzi we yakisalirawo nze sobola oba ne famire yange naye neneesiga mikwano gyange okusinga famire olwo bye mutamanyi lwaki tobatwala n'obalaga mu nziikanga wano ne mu famire ne bakujjayo bamutute batamuziika anti tebaalaze bamutute batamuziika nedda bamutute muziika ku famire ye naye ate famire tebagikkiriza kati kyemwate mwagala okugamba nti famire olw'okuba omugenzi teyabeesiga bandigobyewo omulambo waliwo omukyala bamwita Golex mukyala namwandu atugenda kubireka ebyokukola bannange namwandu Golex tukugamba tukutumiddeko tugamba nti webale nnyo byonna sofa yavudde n'agamba nti aba NUP babadde tebaagala Ssegirinya era obutambi abulina kubanga abeera bweru era yagambye nti agenda buta sawa yonna nagamba alina obutambi nga 10 neerabidde naye yagambye nti agenda buta bwe banaabanga ati lwaki teyabutadde lwaki agenda buta lwandibadde yabutadde ayagala kakasa nti akyakakasa ati atakimanyi yabadde
ebyo ebintu bye bagattagatta ne bagatta obutambi oli naddira ekigambo n'agatta n'akolamu ekiki ebyo tebikyakola mawulire tebikyakola kuba oli ayinza okuddia ekigambo wano kyogambye naye Kamoga nno nedda tomumanyiira n'akigatta n'ayunga bw'akikolamu emboozi temundi tebakolagana naye nga tukyogeddemu bwogezi wano just kyogamba nti tugambe nti ne vidiyo zonna omugezi yakola si ntuufu ziriwa omugenzi yalekanga alaami byonna nga ki walunga vidiyo ng'era bwe yagamba omukulembeze ayogereranga essaawa ttaano eyo yali ntuufu yagyogerera kati gw'oyawula entuufu kati lwaki zo nga baazitadda lwaki ono alinda kati kusetinga kutegeka agambe ti ngenda zita ebintu ebimu tubireka bagamba nti ne bagamba ne maama kimanyi nti maama abadde tali ku ludda lwa Nuupu naye nga bwentegeera nga omugenzi yakafa wano nga yakafa yasooka kubira n'essimu tetwaliyo yasooka kubira Joel Ssenyonyi naye ebintu byakufa kwa Ssegirinya ndowooza nga gyagamba nti ekigambo kyentwala ng'ensonga nti yagamba nti maama Naggirinya bw'otatukkirizanga kirambo kyange ekisenge kijja kuyogooma ndowooza kyekiseera kino batugamba yasooka kubira pulezidenti w'ekibiina abalala yasooka kubira Ssenyonyi ate ekaseera ke kamu ku lunaku lwe baamubika palamenti eraga nti amangu ddala yali emaze okutegeera era ne batuula naye oluvannyuma ne baddamu ne bagamba nti bagambye tanaba kufa kati ekituufu kyekiriwa maama tubuulire ekituufu ate maama bamuganya okwogera obimalayo mpozi kati agenda kwogera kati naye buli wabadde ng'ayogera bamweda kati ekyokwogera takyakina kubanga essaawa zino anoonya kyakulisa wabula ne beefuga omuntu ne balema n'oleka maama kwali tuvudde ku kibiina abadde omubaka wa paalamenti maama ayinza atya okuba nga bagamba nti kakati mugamba nti kati kubanze sikimanyi nti anoonya kyakuliisa bazzukulu ekyo sinze nkyogera nga nti mugamba mutya nti nno maama buno obudde abadde n'omubaka nga n'ekanja kyafudde tekinaggwako obuuza maama obuuza ffe abagamba nti nno anoonya kyakuliisa si bigambo by'abantu naye kati omuntu abadde omubaka wa paalamenti ng'afudde akyaweereza okungamba nti obudde bw'olwaleero yatandikiddewo okuba nti agenda nnoonya kyaliisa abazzukulu eggwanga Uganda tulagawa olwedda nti kati baabalemesezza otuula awamu ekibiina ne kiremesa paalamenti y'eggwanga bonna abantu bo ne beefuga omuntu ekibiina kyabagambye kyataddewo nti tewabalabiri kati kyatadde twamaze omuziika otetukkiriza kati ekyokuziika kyawedde kati Nuupu n'esituka neegamba tewaba n'alabirira famire ya Ssegirinya babayisizza bubi banyiize nedda kyemanyi nga paalamenti kigikakatako benefits za member of parliament family okuzifuna ne ku muvuyo gwabaddewo baba tebasobola kuziba wasaawa ezo kyemanyi nti maama ngamba maama abeere mugumu asooka aleke akakane nze manyi mu nteekateeka y'ebitongole ekyo kyo bajja kutuula balabe nga bwekikolebwa kuba kati bw'otuuka essaawa zino nti bannamwandu bangi balina okubuuza ani bwe tukwasa benefits zonna twali mu paalamenti bwe yatuula ng'esiima emirimu gya Ssegirinya bagamba nti Muteesa omu member paalamenti omu yagamba nti ekiteeso kyaleeta nti buli member of parliament bw'atoola emitwalo 3 kitegeeza bw'obalabalamu zibeeranga miliyoni 105 ezo za mabugo ga member of parliament gaba aleese ne bagamba bagenda zisala ku buli ki ku member of parliament kiba kitegeeza nti ezo zonna ssente gye ziri ajja zifuna naye mu kavuyo akaabaddewo akagguseewo mu kuziika nobwabeera gwe nga gwe baatumye nti oleetere Hajara ssente oba tosobola ozimuwa kumwejjako bazimubbeko kitegeeza oba olina okugumiikiriza
Nanti era namwandu bwase nga yasirise osanga bw'oba baziwadde kati nga kamugande tere kamugabwe ensiriko ozimpa ggwe. Naye nga sisitimu bwekola nga sisitimu bwekola tewali benefiti ya Sseggirinya gy'atayinza kufuna. Bwe gaba Mabugo nga basolozeza $5,000 era ateekwa okugafuna. Nobwaba nga teyagafunye eggulo oba n'agafuna nkya. Ate nze mmanyi nga bwe tumanyi sipiika waffe ajja situka agende ewaka kubanga ye alambudde abantu bonna bw'aba nga baziise omuntu nga tabaddeewo. Naye ekintu ekyaleese obuzibu kubalukawo embeera etali ntuufu mpuga gye yatonzeewo niwatabaawo okukaanya. Olwedde ne maama yabagambye badde wali ewagazi mu kisaawe. Mu kisaawe Ajara omufu omuteeka mu kisaawe talina tewali maka tewali nnyumba. Nawulidde vidiyo. Abantu badde bangi. Nalabye vidiyo nga tewali wantu we batajja. Nalabye vidiyo nga Mpuga ina abaana. Nalolo yagambye yabadde n'abangi we yabadde agamba nti tasobola kulwanira mulambo. Ate ssaawa zino nga abantu abamu bagamba nti yabadde alwanira mulambo. Mba sikitegeera kiki yabadde ategese lindako emirambo gibadde ebiri sebo lindako bakuwadde omukisa n'oyogera kati Ajara yayogera. Omanyi omwana ono ankanya ate nze nja mubalula ate nga kojja wange. Byakojja tebijja kukola wano. Nja kumubalula. Kuba kati olwedde baategese mu kisaawe. Maama nnyini mwana era ye yawulidde yamanyi obulumi mwene munaalumwa mutya ne muwoza ne Sseggirinya agenda temugenda kwenkanyankanya bulumi bwa maama. Kabeere nnamwandu temujja bwenkanya. Maama bw'aba avuddeyo n'abagamba nange tudde wali ekisaawe kyaffe. Abantu beegaziye mmwe ne mugaana mmwe ng'abaani. Ng'olwo kiki ennyo ekimugobaganya omwana mu nju mu lujjo batuuke n'omutwala mu kisaawe waabwe ne wali waabwe. Omufu alina kubeera mu lujja. Omanyi ate wali ku kisaawe ebbali waliwo ennyumba. Kitegeeza waneeno waali si waabwe wabawo ebintu ebiraga ekifaananyi kati maama abagamba nti awe muzeeso wabawo okusasula okubuula abagamba nti awe muzeeso bagamba omuzadde naddala bamaama yalaga kiki obulumi bwalina kumwera yamanyi nti maama bwaba lwaki yabubalaze n'abagamba tudde wali lwaki bagamba kiki ekibatwaza omufu eri mu kisaawe ng'ewaka we bali nnyini mwana yayogedde bikwatako abamugoba wakamanyi kitegeeza oba alina owuliriza omuzadde oyo kyagambye wabaddewo sika omuguwa wokayanira omugezi kwetuli naye mu byenda bye kitegeeza Mpuga yabadde ne taatawo yabadde alinayo oludda lwa taatawo omugezimwandiwuliridde maama ne baga tumutwale eri awo mwandiweredde maama ekyo ne mukola maama ayogedde bwatu katugende eri naye era ne mwediima kitegeeza yeyo kibuyaga wa Sseggirinya akyayuggumya abantu naye nga ze kyendabye nti bw'oba omanyi nti oli muna byabufuzi ng'oli wange otugamba nga bukyali ffe ne tudda ebbali eri oba kibiina kyo oba kibiina kino kikwezikira ffe nga bwe bamala ne bagenda kubanga bayita mu bitooke nga bagenda tebasiibula nze bwe bamala genda nga ffe tulyoka tukomawo waka ate awo enzirira ku kyafulufiga yagambye abakubanga alina waalina ku Luganda Sseggirinya bwe bandivuddewo yandisimyeyo Sseggirinya naddamu ne bamunaaza ne bamusaalira ne bamuziika bulungi kwanze naye natuse ne ŋŋamba kubanga nze maama wa Sseggirinya nabadde sibeerawo naye ate awo tuba tukuvunaana tulambulira munsusiza nammwe obulumi ne mbaawo ne mmala ne nzigyayo omwana wange ne bamugira fulumu kyagezaako tutegeeza nti Sseggirinya teyaziikiddwa era ye si mumativu Sseggirinya yaziikiddwa era yagambye abakubaayo yadde tamatidde yabadde abaleka olw'okuba musinzizza amaanyi muvaawo nga ate awo avunaanibwa eddembe ly'omufu okumumalayo eddembe nga si muziise mbanzira anti amuziikudde kati fulufiga waddembe akwatagane ne bampuuga n'abawakanya nti teyaziikiddwa bagende bamuziikule jasi abadde awakyakulabirako abakubanga oliwo omuntu ayogera ekintu ekimu n'agamba kati kyagamba famire ya Sseggirinya teyamatidde ani atamatidde ate naddala maama bw'abanga yayogera yennyini kamusindika banyina b'omugenzi nabo bakaayana tebamatidde bakaayana ku ki omuntu waabwe empisa gye baamuyisizzaamu
ate dda buli abazadde bwe boogera famire buli lweyogera nga muggyako akazindaalo tebaganya famire Madada komanda nga tebamuganya mmalayo okuba olw'okuba yeebaza be batali bano be ate famire ya Segirinya era yeebaze nnyo ekibiina kya Nuupu. Omwana waabwe yagenda mu kibiina ekimuwadde amaanyi n'otutumuka kuba yabe singa ali mu bibiina bino ebibiina tebyo byonna tebyali badde waago gonna gaba maanyi era Segirinya afudde musanyu era musanyufu. Segirinya aziikiddwa mu kitiibwa mu maanyi na kaakati agabuutikidde ensi yokka watali Uganda ne bweru w'ensi lwa kibiina kya Nuupu. Kati famire ya Segirinya bwebanga omwana waabwe ziikibwa mu maanyi n'okwogerwako ku nsi yonna nga kyabayisiza bubi basonyiwe ekibiina kya Nuupu. MC Magombe oli musajja Muganda nnyo badde toli Muganda kale kaŋŋambe mu kufa okusinziira ebintu nti baabizunguwaza kati kubanga edda sikiwa nti byakolebwanga omuntu bw'afa kati ebintu babiteeka balina engeri gye babyongeramu nnyo ebintu ne bakola t-shirts ne bakubako ekifaananyi ky'omuntu omufu ne bambala t-shirts ezo lwaki babadde balaga kifaananyi kya muntu mulamu? Bobi ye yafudde anti oli ye pulezidenti w'ekibiina kya Nuupu babadde balangira mu kufa kw'oli kiri ye pulezidenti w'ekibiina anti ye yafudde pulezidenti bamulanga ndi wano okola ku Tonazi Media erina t-shirt za Tonazi Media ngamba nfudde mukubise ezange eza MC Magombe ate gwafudde oba okyayogera kati kyekyo aba takyayogera kikyayite kakati babadde kiri kyabadde kibiina nga balina kwambala t-shirt za kibiina lwakiri banditaddeko ebifaananyi babadde balina kwambala t-shirt za mufu mwandi nanga tezo sikitegeera babadde mwagala kinga kibadde kigira nti akakati omufu yafudde nti ffe tuli bannakibiina engoye z'omufu eziba zibamala ziba bambala kubanga bali kulumbe lwa mufu kiri kyabadde kibiina nga kikiri ku mukolo gwaki gw'omubaka waabwe oli omubaka abadde wa Uganda naye nga ali wa kibiina kya Nuupu era abadde balina mulimu omuntu abatawafudde omuntu yakakira ababulabe kimanyi aba atamanyi nti awo wafudde agamba wano waliwo campaign kumbe bali ku mufu kubalaba mugwanga lyonna waliwo abadde asobola oyita ebazika Segirinya kyebali bangi abatakimanyi kati kyemubadde mwagala ate kati nze sirabangako nga waliwo wa NRM afudde ne bambala t-shirt zawe yafudde era olaba za NRM kagambo NRM kati wa Nuupu baba bayambadde t-shirt zaabwe ez'ekibiina eza Nuupu bakoze musango ki tegabadde balanga pulezidenti waabwe bakoze musango ki t-shirt za kibiina badde balina zambala ku lw'ekibiina era temugamba tebakozemu ezo bibandikubisiza ez'omugenzi okumanya nti omugenzi biri 26 akonkona ndowooza gye tunatuuka Mukama yamanyiyo naye nga tujja tutuuka bampuuga ne abaana bagambye mpuuga yakoze ekibiina ekikaaniro emirambo naye nga yagukaayaniddewo ate kati gere gurupu ate ugamba otaliko kusikomwa tumuleete tukole ate ye empuuga tebimukwa singa yabadde paalamenti ng'oba yegamba nti nedda paalamenti tukozesa obuyinza bwaffe naffe omugenzi tumuteeke wano namwe abanuupu naye ye nga mpuuga ngaani babadde bajjanjaba omugenzi obwedda beebaza mpuuga gwe mpuuga yamukaanidde ng'ajjanjaba naye ekyansanyudde kiri kimu Ajjara mu kuziika kuno nti olaba bannamwandu babaddewo abawerako netewali yakubaganye ne munne mu kufa ebiseera ebisinga tetutera kulwana kakati bano abajja n'abajja lwaki bwedda beekuba mu byobufuzi kubanga bano bajja n'abajja naye mujja ne mujja kano bwe kavaawo tetutera kwekuba tutandika kukwatagana twaye nga tufuna ebintu waliwo eyeefuula omujja w'amaanyi n'alondolwa n'ebitamukwatako Tronazi abadde mujja wange esaawa musembeze kuba Tronazi gwe bamanyi abadde omukyala omukulu esaawa musembeze kuba kano kaba kavuddeyo kano ffe ke katulwanya naye bali bo kyebayagala Nuupu esembeze empuuga kano tulekeemu nokwereeta empuuga olwokuba nga muleetanga maanyi ki naye mbabulire ebyobufuzi bwe bityo bitambula naye nga mbasaba mwenna kubanga okufa tekwewalika
ebyobufuzi mubijje mu kufa kwa bannammwe. Omuntu bw'aba afudde mmwe bennyini musoke mwesootingire eri. Kye balina okukola buli kibiina kikola ekijja. Bw'oba nga mu famire yo oyinamu nga gwe oli memba weesimbawo mu byobufuzi, tumanye nti kati Mbutonazi atuvuddeko bamuziika eri. Basiruwalire muli. Kati bakyaganya famire okuziika. Olwo tumale tumuziikule tumuzze waffe. Olwo tuba tukutadde. Kasitoyingira ebyobufuzi eri. Mukola ekijja ky'ebyobufuzi. Ajala wa mami kubuuzaamu katono. Nfudde nze. Ekika kyonna famire ziba za ddiini emu. Za ddiini za njawulo. Bwe baba baziika omugenzi bamuziikira mu ddiini ye oba mu ya famire oy'omulala. Kisinzira omugenzi kiyinza bba nga famire yaffe ya busiraamu nga gwe waffe olokose. Kati omugenzi gy'aba agize tetusobola kunaaza nga walokoka tukkiriza ne bakuziikira mu ddiini yo. Bw'oba waffe okimanyi oli musiraamu ng'era okkiriza oli musiraamu era awo nga tusooka tukola emikolo gyaffe egy'abasiraamu. Kati engeri gye babaggyeko famire omugenzi gundi ne bamuggyako Ssegirinya famire badde bamukolera ekibiina ekyo bwe baziika ne batatwawanya tumenya mitwe. Omuntu asalawo Ssegirinya gaseggwanga musajja byakola bitegeera Ssegirinya abadde talina kyakola nti kiri awo ng'abadde akikozesa bwongo. Ssegirinya asalawo ng'ali musajja wa Nuupu era afudde ali mu kibiina kya Nuupu. City View Gardens Nansana Bujoko ekifo eky'omulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne kekisi eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujoko ku kyekawoko okulira na kereziya y'e Bujoko. Twetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 5 City View Gardens Nansana Bujoko. N'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bujoko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo eridda ekyebando. Leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti 7 42 44 76 Tronas Dry Cleaning e Bujoko. Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono. Tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 772 275 7 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso. Olwo yamugambye nti Ssegirinya toweebaka komawo yanika abantu naye yalemedde obudde bukyali obudde bukyali ayinza okudda naye waliwo yamusabye namulabye nga yekalakaza n'agamba nti Ssegirinya toweebaka komawo oyanika abantu eno enzika gye bakuziiseemu si ntuufu komawo oyanika abantu eŋŋamba bw'atandikira okumalako bye yalama emirembe okumalako bye yalama emirembe olaba bw'ajja n'agamba nange mukulu Mpuuga mumukkiriza abeere wali ku muntu wange. Siwulirangako n'eddoboozi lya Ssegirinya ng'alina kyayogera ku Mpuuga anti abadde amaanyi gamuweddemu siriwulirangako era alina agambe ti Ssegirinya kino kirungi kyabadde ayogera ku Mpuuga ti Mpuuga akoze kino alirina asobola okujjaawo ne n'omugenzi kadde tamanyi na Mpuuga. Okujjako ebintu tubifudde nnyo tuli nnyo ku mulembe gwa .com naye tulabye abantu nga batuuka okusoma ekiraamu nga omusika gwe mubadde musuubira kuba musika nga taliiwo nga talina nawaalabikira era wena engero zino ezimu zitutte nga nsonga edda nali sizitwala nga nsonga nti waliwo olugero olugamba nti oba baali bategeeza nti olw'okuba nti omujjanjabye tolowooza nti olina okuba musika. Okitegeera sika okuba nti gw'ojjanjabye nti ate gw'onoobeera musika si buli ajjanjabye nti abeera omusika. So
oba oliawo abantu ngaffe omaye obuzibu bwe nalabye nti abantu tuyina embeera gye tulowooza nti omuntu asobola kuva eri n'agamba bugambi kati oyo alowooza kino ye n'akiteekawo n'akiwandiika nti kyekyo kyolowooza naye nga si kyekyo. Tetumanyi ebibadde wakati wa Mpuuga n'omugenzi naye ffe tusaba nti abakulembeze mwenna ebibiina byonna ebyebufuzi omuntu aba afiiriddwa mumuwe eddembe lye, famire mugiwe eddembe lyayo, muleme kubeera nga embeera ate ne batuuka kubanga balinga abatulugunyizibwa. Mpuuga ebintu byakola byennyini omugenzi byabadde alwanyisa kyekyewunyisa. Byakola byennyini ebimu ku bibadde bimazeeko omugenzi emirembe paka waafiiriddwa. Kati simanyi nti oba n'omugenzi gy'ali musanyufu. Ekimanyi ayinza okuba abakuwona osanga yandibadde akyuse awo Mpuuga abanga akoze ati ku mugenzi kujjo kubanga wabanga omugenzi kyabadde alwanyisa ky'oliko ate n'okireeta ne ku kufa kwe. Tolowooza nti omugenzi afudde ye yabagamba tajja kufa era yagamba bawandiike Mr. Update ani yagana rest in peace bawandiike Mr. Update gundi enawe yagundira kuba neerabiddemu katono ate muno ddala awa kibiina naye Mpuuga byakola bw'obanga olyamu olukwe n'osigala nga ne ku mufu okyalyamu enkwe kakati ekyo kyeki n'omufu omulyemu olukwe kati gwe gwani n'omufu bamulyamu olukwe oli afudde muleke ebimulwanyisiza ebimuviiriddeko yenna bamusibye bamuwayiriza bamutaddeko emisango gyakoze musajja watu nti akoze gino emisango gyatakoze byebimu ku bimulwanyisa naye obudde bwe bumu gwe kyalwanyisa kyoli mu kukola naye n'osigala nga ne ku mulambo gwe olaze nti okyakikola kati bamulabye ekiggwa asinga ali mu kulwanyisa n'omufu. Bannabyabufuzi banyumira kyebanyumirako kikino mukyala ye Madadani erinnya ligenze yavaayo n'akwata akazina n'agamba mu kuziika n'agamba nti Honorable Sseggirinya yalwala ebbanga liyiseeko ddene n'agamba Sseggirinya n'okulayira twamuleeta nga tumujja mu ddwaliro e Nairobi kyokka be bantu be bamu abagamba nti yalwalira muki kakati bannaye ffe mutusaasire tubuzaabuzibwa kati ogenda okusaba beyiro ogenda omujjanjaba yagisabirawa mu ddwaliro bayali mukomera kitegeeza ali mukomera nga mulwadde anti n'ogenda mukomera nga mulwadde olwedde sajja asaba beyiro nagaba nange mpulira bubi n'abalaga n'ebigere nti bivunze n'akiraga bwatike nga ddala kituufu kiraga kivunze naga ndi bubi bampe beyiro bagende banjijanjabe eyo yali mutuufu nnyo kati ate bwe mugamba bw'obuuza n'ogamba ate bamujja Nairobi okujja okulayira yali mulwadde kati kitegeeza Madada yabyogedde era ye genero wa NUP ye yabyogedde ssebo abantu bonna okukitegeera okuvaayo ye yakyogedde ne Honorable Muhammad n'amala n'agamba nti kituufu kubanga Honorable Muhammad Nsereko MP wa Kampala abadde munne nnyo era ndowooza yagambye ebigambo bye tobiwulira vidiyo ze toziwulira oyagala kunkuba yali alina obukyayi obwaddala ku kibiina kati nga yo yagamba awe sirinnyawo nedda ebigambo ebimu by'omuntu nga yabyogedde bw'obiddamu oyinza okubyonoona ebigambo bye gwegenda ku vidiyo zo zirabe obutajja mu kuziika kwani kw'omugenzi kwa Honorable kiswaza ye nti tazze kuziika Honorable munne naye tekikosanga kibiina kya NUP tekina kikikosa era kyesobola beemala nedda ye yaswadde nga ye era kyaswazizza ye era buli mubaka atazze kuziika banga tiyazze yaswadde nga ye Honorable Muhammad Nsereko kutumiddeko ogamba otya nakulabye naye nga ye omanyi Honorable Nsereko alina omutima bw'abeera munno abeera munno ddala ze nkimanyi era abadde atwala n'akadde n'asaala ng'asabira omwoyo gw'omugenzi oyo yali mu palamenti n'ayogera byeyayogera
obutagenda sigenda kubiddamu gwe genda ononye video ze olabe akulaga lwaki teyakola ki buli muntu ayogedde ekigambo kirina obulumi nti abaabulina abantu balina ebintu byabwe ku mitima era bagamba nti akulyamu olukwa akutta abamuno kati oli bw'ate naddala abo abasajja abo era yabagambye nti Honorable Nsereko yabagambye nti Segirinya basooka okulabagana nga tanayunga kuki ku Nuupu kwana abalaga nti n'okugenda kubwa lwe yasooka okwesimbako yamugamba tosobola kuyitamu omusajja tojja musobola n'amugamba kangezeeko n'agezaako n'akomawo n'amugamba saakugamba n'amugamba osaanidde oyitiremu ojja kugenda oyitire ku wa Lord Councillor awo ojja kukola ki kutuuka n'addayo awo n'agenda ku wa Lord Councillor era n'ayitamu bwazeeko n'ayitamu n'agenda mu Parliament era yabadde agezaako okulaga abantu nti mbadde ne Segirinya n'okukyuka okuva mu Kristaayo adde mu Busiraamu nga yeegomba eddiini y'Ekisiraamu ku Nsereko Honorable so yabadde agezaako okulaga abantu nti aze amulaba ebbanga ddene bamulaba ebbanga ddene ebbanga lyabadde nalyo lisinga yabadde na mu kibiina eyo si y'ensonga kati okudda mu kibiina kye kyamumukyaya tanaba kumukyawa atajja na muziika omuntu gw'obadde oyagala n'otajja na muziika ensonga ze ekibiina kyogamba ekibiina bonna ababadde mu kuziika okwo babadde banuupu ensonga ze ziri ku vidiyo zazi genda olabe vidiyo ayina ensonga ndala ekyo kyo si bwe kiri ekyo baleke abasajja abo kutubuzaabuza ate nawe lekagamba nti buli yazise Segirinya abadde wa Nuupu okujjako nze gwe nalabye nga ina olugoye olw'enjawulo babbi yeka gwe nalabye nga ina olugoye olw'enjawulo saagala owayirizeeyo balala kozi abalala bagenze ondoozi oyiwako ettaka abadde mu kuzika abadde wa kibiina kya Nuupu okujjako Kasaga gwe baakubye aba yazise utudde kati abo bafamire tugamba bano abalala walabye abazise nze nalabye redi nze kyensaba kiri kimu nga tunaatera okunzika puroguramu eyo nze bannange ebintu ebimu nze Muhammad Nsereko Honorable MP w'e Kampala nyinza obutamunenya nange nze kankubulire kati n'oba obeera muganda wange kweyo embeera nyinza obutakuziika anti olw'omutima gw'olina obukyayi nti kati mulaba nti abadde akolagana ne Nuupu mukiraba nga abadde akolagana n'abalabe era naye abadde mulabe kati kiringa abagamba nti oyo abadde mu bayeekera era tetuziika muyeekera nedda ntya kunkuba kyemutegeeza bannaye ntira ddala omuntu okumpisaako oluyi abateekawo eyo yonna yonna embeera toba obukyayi kyova olaba bubeera tebuliiyo kuba bweyita oba obwaki abantu bekalagala ye kalagala Masaka Kaddugala abantu b'Ekaddugala mbatumidde mugamba mutya mwebale nnyo mwebale obwamu omuntu obuvunaanyizibwa ng'oyo ow'amaanyi mu ggwanga naye kasamba nga mumazooli abamu ekibazza nze ate mmanya abamu ekibazza kuba kulya naye obanga teyagala kulya ekibazza kuba kulya naye oba teyagala kulya ddembe lyoyitawo olabye ekkubo kale tugende n'ekyo naye tubagamba nti bannange oba kibiina kyo oba waliwo omuntu afiiriddwa nga abadde muntu wammwe famire mugiwe eddembe famire nebulwa n'okwogera ng'omuntu ayogerera ku pisito yogera kino tugambe yogera kino sekendi bbiri akazindalo bakatambuza alinga kalimi kakasaawa naye nga tubagamba nti ekyo ebikola olusi tebyabadde birungi however omanye omuntu akwagala yasobola okugambako nti munayi wano kyokoze si kituufu n'atakwagala ayinza okuleka gwe n'okyama n'olowooza nti eriyo gwe bakozesa n'alowooza nti abamukozesa b'amaanyi be basembayo naye nti kati kola effujjo bweriti weyitiramu waliko munnaabwe kola bwoti bajja kuwulirizaamu mpuga amaanyi gageyeefula nti mpuga si w'amaanyi si w'amaanyi bw'aba bamukozesa nga waliwo abamukozesa bamuwabya si w'amaanyi Mivule nkutumiddeko oli otya yeebaleko gyonna gy'okola mudabirako abantu b'e Nansana
Wabaya bitu byokola mbutufu. Kyakoze bubi nnyo. Okali omfuata mukwata. Nze mbabulire. Nsaba busabi. Siba na muntu nnyo nga muli close nga ali mu byobufuzi. Owulira ngo bintu bimu bikulumya omutwe gwa bwene. Kubanga byebyo bya ddala. Ebintu ebisinga obungi ogenda kutunuulira nga ku nkomerero. Olaba yejjajja Ichuli we yalemera okufiira. Aba yabirabye dda aba yavuddeyo dda. Bannayinza ejjajja Ichuli wavuddeyo n'entya n'okutya. Naye nga mwena tubagamba nti mubeere bulungi mweraba.